Nze mwami Salomo ndaba. Siddukira ndulu ya misota nga gikaaba. Emisota bwe giba girwanagana era bw'otaasaako gumu n'omulala guba guluma. Kati ogireka bulya ne baga nti eyo misota gye gikaaba girwana gwe nga ogamumpe kyayi wange. Era nze firimu gyesinga okunyumirwa nze ndaba nnyo firimu z'ebisolo. Nenyumirwa nnyo emisota egirya ginnaajo. Waliwo emisota agumira musota. Waliwo girabyeko ye. Naye nga ne gwe wamira nagwo bwe gukwa nagwo gusobola okulya guno. Gyo girya misota ginne waagyo. Ekintu kyonna nga toyinaako bakuvunaana kikyamu. Ffenna ekitukozesa nga weegendeza tuvunaanwa. We naakola kino repercussion yeeno. Otyo. Buli wobeera nga watuuka ku ssali obutavunaana osobola okufuna obuzibu. Oli kyewaggula togambwako. Kuba Salomo bwankola ekintu sinza mulumba na jjinja muwaabira. Naye bwe mmanya tawaabirwa ate noonya jjambiya. Obusungu bwe bukulinya okutegeera kutuuka okutegeerako ne kukoma weekanga okutte ejjambiya kubanga omuntu otavunaanwa. Naye kirungi nnyo mu nsi tubeere mu nsi erimu amateeka nga ffenna tuvunaanwa. Nga tuli iko. Nze nabagamba dda nti ekintu ky'okuvumaŋŋana ky'okwetyoboola nze kinfaananya obu nze nnyina besikkaanya nabo mu byobufuzi wano. Naye w'ensonga zo mu bulungi bwazo. N'oli ajja kuwa ensonga ze oba obutakuddamu. Naye simanyi omulembe guno. Ate kati twaweebwa ebbeetu buli muntu oba ategeera batategeera alina essimu. Nedda taamuteekako tebamala kubuuza bwongo obwo. Oli n'ayogera nga bw'alabye. Naye bino eby'obutakkaanya na muntu nze mmanyi nti twenyonnyole bwennyonnyozi. Naye osanga oli n'avuma omwana, n'avuma omukyala, n'avuma taata, n'avuma jjajja, kika kyonna kikyamu. Lwakuba ne bennalabye ate ababuulirira. Abaate babuulirira mu bukyamu. Ate nabo y'enkola yaabwe. Abantu bangi bali ku mikutu guno bali mu kubuulirira. Banenya abavuma. Naye nnyini olumaliriza ekiro ng'agenda avuma abalala. Niŋŋamba kati ono yabadde abuulirira kyoba. Tusooka buulirira sekendi asatu agasooka, asatu agasembayo. Kati mulimu omuntu nga tannatuuka kwogera ku byakuvuma bantu. Nga tasaana na kubyogerako. Kyekikyamu ekiriwo gwabuulirira ate naawe oli muvumi. Naawe oli muvumi. Kati gwe tosaana kubyogera, gwe tosaana kunenya, gwe sooka naawe ogende weebuulirire. Kuba naawe y'enkolayo. Bukookolo bugeyaŋŋana. Naye nze siinaako gwe mpagira ne gwe siwagira, nze sidduukira ndulu ya misota gy'erya. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning. Ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni muti ono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munnakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebyo. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Buli atulanya labanyaga ati ndi mukulu wa Shalom wanda comment Shalom agenda akyuka embuuza y'ebibuuzo kola ki ba guest boleeta n'abantu luli waleetanga abantu ng'oleeta bansasagge twatugezesa kyenyo nga twakagiggulawo
ali wakola chemistry waleta gabanza sage kachinga tuga omanye mirundi je wampita ngana wagana ngo kujja kumpa interview nga twaga kumpa interview nganga musajja alina kumbuza bibuzo kinge nyina gundi mwenkula ngo musajja agenda kunjokesa ngeyo najigada yambo nando ngasokesa abantu bocha bagadde bukaji konza agenda okuba wagagambo nga swala na gadda naje ngasimokola bile twagale wakasuku Sunday Nation ate yondala eshe chanzola mu Uganda anonna Sunday Nation eba unscripted takuba ko script yonna mwenda mujja kuset abantu balaba Sunday Nation ebise bisinga olumutemo wemula nenga mulimu lwe mutabuka ebitata bitusukako lwe mutabuse gwe nolabanga bagira bibangi abantu ebyewunyisa babyagala nnyo biraba niba bati babiraba nnyo niti babyagala mu mutima abatakyaga naye agagundi yogedde ekigambo mwewunyiza bannange abantu wano nga bafulumiza obutambi bwabwe obwembwe businga okutambula n'okusinga oluyimba lwe netekyeza nti munewandize nno mu ebyo juzi wafuna oluyimba terwatunda nimanyi nti akatambi kafuusa akatambi ng'ogamba gomanya akatambi kyekeekola mbolongo ofulumya n'akokubiri otaya akokubiri kali kiba kitegeeza kyokola oba tokimanyi abantu basobola okulaba ekintu kati wano Salomo olaba bw'ofuluma olabula omuntu mwami Salomo nkulamusiza ne kati gwejjamu empale ojja kutuuka mu Ndeeba ng'ensi yonna ekuŋŋaaniddeko ababoda bakuba eŋŋomba basibyeko ebitooke bakuwerekera era wiiki yonna ogyetikke nga buli muntu aweereza Salomo bw'abadde atambula tekyereza nti weetisse wiiki nti mbw'okoze kya kitalo okoze bukozi ebyewu kye beewuunya ku ggwe aga omusajja avuddemu ekigambo ya Rabbi n'abantu balina system eyo enkola eyo kati olaba ne mmala ntula ku setinze mwami Eddie Sendi mwami John Segawa kuba kuseka kwefu nga tuwe mulabu we muziku olwo eyo program tewali asinga yebegenda okusinga okulabibwa olw'ensonga tebabibasuubira namu ate mubikoze kati tekitegeeza nti mugambe bane tukoleyo n'eyokubiri abantu nga batulabye bantu batwaga wano mu Uganda ate bw'omukola ffe tukukyaza waliwo omusajja YouTuber munnaffe ye akyaza bamalaaya ye bakyaza kati wako yakyaza n'amulakira yayogera ekigambo awo osoma okwata omuzindalo biki kati akawala bambi kaali kato ate n'amugamba naye mwana waffe otuswaza nakomawo neyeetonde tulowooza kikoze eki kikomyawo n'amuzza mu feezi firi ate nga mukambwe omwana n'asooka akomawo ate mubi nnyo omulimu essimu sooka ogyemu essimu nga mwana muto 16 Pro Max nga muto kati ababuzi bwe tulina wano agikapo mu Uganda buli muntu akola kati abasinga ku ffe dino traditional media zino TVs radio akasente kali limited kasente katono ate akwagala osaabiri kola bwoti bingi bina ne protocol ne script zogoberera naye kati ffe program ezisinga eza YouTube ziri unscripted olya jaga naye kati omanyi channels ezikiddemu ko Shalom jagala ompeere gundi ono kati ffe tuna n'abayimbi atasula tubavumi oyina akuwa snacks zikuteerako naganvuma kane Shalom walimbyemu tebyatambudde bulungi ono yagala okuntwala mu mateeka twali ne Black Sugar oyo omuyimbi n'atuwa ssente mumuwaabire tumuvume mweke nnyini feke nnyini ebivumo muvume oluyimba oba olupromoting oba yes enti agende mweyo emitwalo ebiri transport agende kati nga tubeeraawo waliwo ne ate wanaalubamu natugera ati mukubalubamu nenga twakubanga alubamu nga watuwa ssente kakati nze okuba n'abawagizi abangi nga mbafunidde mu bya kisiru mba n'abatono gwe teguggwa agi oba tojja ttambula agi abantu baagala okweraba ku for you page oli bulasikoli nga bwati nga yeeraba kisinziira njogedde biki nze ondaba omuntu yenna alinsuubiramu ekyobusiru nti nkifunemu ssente siri kikola ekyobusiru mwenjagala ssente era sijja kikola agi abantu waliwo yali agula omusango gwa Frank Antambi nga muyimbi
akolechi naga Franco omusango senga gubadde gwange songo solo gunguza mbuye bamusibe ntambule ko fula ngagala bamusibe ababeera mu musango twalina entambule akole bingi ebisibisa ne Daginais lwaki alinda gwantamba ebisibisa bingi abigezezzaako bagana omusiba avumejje n'omuhoozi ate bizobba ebirala ebyo anti ayagala mumusiba abantu basiba webali bangi abaagala osibwa kuba bayagala kumusiba akola ebyo bwebiti amuvume agambe tolina nakyakunkola adde wali atuule kakati eno mwozi ayinza omusonyiwa kubanga tuyinza kira kumaja nti gwe oyagala kusiba nga mulimu ensi gye mulimu sigaye tubeera mu kamera zino nungi naye zakwegendereza omanyi kamwa kabi kasasiro ganga osooka ogera ekigambo ne kituukira mu budde ng'ate si gwe wakikoze akamwa kano koolaba mu bitundu byonna ebiri ku mibiri ke kalina geeti ebbiri akamwa basooka geeti ey'ekyuma ey'amannyo nayo geeti yebyuma basobola kwogera nga siga bikudde kati ne baddira ne bakuteekako eno eyali badde ng'endabirwamu gy'oseesa oluvannyuma naye ng'eri wasibyewo kwegamba ekigambo kikuveemu nga okyekenneenyezza baali basobola emirimu gikola ng'ennyindo ziba open ne bagamba nti kirungi ayogere nga awulira kyayogera akikakasa ng'asengezze byayogera geeti ezo era bazimenya n'akubawo ebigambo ebitategeerekeka naye kamera gundi emikutu gino gyayamba bannansi emikutu gya radio ne TV olw'okuba nti gitiisibwatiisibwa giggalwa tujja kujjako license tujja kukola ki ebintu bingi ebitasobola tutuukako era abantu bangi nga tebasobola mukyazwa ku TV oba ku radio naye kakati bino twafuuka buli muntu wa mawulire buli alina akasimu ke ate ye musasa ate yagasengejja editor byonna gwobikolako teryagambako kati fefena ebintu batuweera wamu jeno agatali masengejje osengejjera mu mutwe gwo kyova olaba omala okugalaba topapa bwe bamala okugakutuusako wano ku ssimu yo sooka ate ofuuke editor funa entebe ow'amawulire gano ogambe kati gano gazze si masengejje kati nze nnyina okwesengejjera byo bituufu n'osooka onoonyako ku mikutu gy'abantu abeesigika nga basatu kankebereyo nenkeberako newoono ne gwe bagoogeddeko ye abyogeddeko bituufu bambi newoono abyogeddeko naye abantu kati bo tebamanyi nti gano tufuna gatali masengejje ffe twagala bya hype kamanyisa ng'omuntu akera kumakya n'avuma agikazi w'ekkapo abantu babajjaga amuvumye ani amuvumye kibadde ki abantu bajja biraba otajja nkebera ku page yaga agikapa ayogedde ekiwala ajja sooka atwale kiri bavumye agikapo ne tuyinza kubeera nga mweyembeeramu otambuliza omukutu ne guwangaala giwangaala emikutu mingi wano gye twalina walinga omusajja abamuyita okwalinga nga Facebook erakyali y'amaanyi nga kwe tulinda buli ggulire kwerisookera okwalinga gavumenti yayiga okwalinga teyamukwata oba yali ani naye okwalinga nga watamukasukwamwogerako nentambi okwalinga yali teyali wa bulijjo okwalinga nakwogerako boogezi nakuwandiika kungote obanga oli muntu w'amaanyi nnyo okuwandiikako kati akyaliyo okwalinga ate ani amumanyi tewali yamutegera dde omulabako mu feesi gavumenti yamunoonya nemuteekako ne ssente ne tewali yamukwata ng'agikuba naye nga teri amanyi gy'abeera okufa obufi naye ng'olaba biwandiiko era ng'omuntu agenda naga tusonze tunoonyeko okwalinga agambye ati abantu gavumenti bagikuba abamu bagifunamu abaala ne bw'ogikuba otuuka n'ogivaako agi n'ogaa kankireke sinagikuba bantu boogera bogezi kanyogoga webale boogera bikyamu bye beekoze lwaki bagiwaana tenyiiga nga bagiwaanye ti gavumenti yaffe bangi abagiwaana nga tezaga lwaki mutuwaana nnyo bwe bakuwaana ennyo kkiriza ne bakunenya singa oba okoze ensobi kyekyaviirako maama Kadaga okugamba gavumenti eno gyakula tesiima loyalty bantu baayo
naye yali abantu abo siganyirwa babe yali agamba ate bo balemeddewo nnyo. Mama Kadaga yatandika okuwomba ka parliament mwaka gwa 89. Akyekiri abantu beekamuli. Tavanga yokko yadde ekisanja ekimu. Tatagulanga ku mafuta kuva 99. 89. Tagulanga ku mafuta, tagulanga ku mmotoka. Kakati lwababe yali agamba kwegamba mbutuufu bwe ngamya ati mutuufu yali agamba abantu abamusinza okulwayo. Naye nga bwe kiba kyakumusasula bannansi ngaffe bannansi tetulina kye tutamusasudde. Abantu b'e Busoga bamusasudde bwa bamulonze ebbanga lyonna. Lwabwe ekyali kimulumaze kyensuya ku Mama Kadaga yali alumwa bali baalekawo ate nga be bamusookayo. Kyendowooza bano bagambwe nga muje muli. Naye nga bwe kuba ati kumusasula Nabusoga bamusasudde bamwagadde. Naye eŋŋenda ye yali yeetaaga okulongoosa eŋŋenda y'ekitiibwa. Ekyokubiri nga n'abaamusookayo nabo basiibudde. Baali baagala kuba tolina bw'ompita mukadde ng'ate gwe oli mukadde nnyo. Yali agala kitiibwa kikya Aji. Yali agala kitiibwa nga kiri kitya. Agenda nabo. Yali agala embeera y'okuwummula ng'alina baawummula nabo. Aleme wumula yekka. Bakadde be. Kuba naye alinayo bakadde be. Yali agala olunaku lw'okuwummula nga bali butoola bonna nga bali mu layini emu. Bagenze kuwummula. Era yandisiibudde bulungi n'akamwenyumwenyu. Ng'alaba bafulumira kumu. Lwatabanga ono ombaka yali ombaka yali Webukoto n'owekitiibwa Edward Sekandi. Yawummula buwummuzi. Baamala mukubaka oluso wamala se yamugoba. Nanti bamukubera akalunya kati ali mirembe gye yeeyagala. Agamba nze simala gookera. Giri baati Bukenya twanye nga tunywa shisha. Saa mwenda ogw'ekiro. Naye oyo omusajja alifiira mu biduula. Naye omusajja twanye ku Paradise mwawo saa mwenda ogw'ekiro. Nga mukola ki? Nga mukolera flavor vanilla mint gum. Naye gy'emika amawuggwa ago ag'emyaka egyo gakyagendamu omukka. Asikira ddala. Obeera n'ogenda gw'onoona. Lwababbo balina sente z'obujjanjabi. But I think for him, he has lived his life. Kati obulamu obusinga. Naye anyumiddwa. Anyumiddwa nnyo. Kyoba omanyi omusajja oyo anyumiddwa. Neti kyatakoze ku nsi kuno Aji Gilbert. Omusajja Gilbert Bukenya. Ate ayimuka n'akwatako ne mu kiwato n'azinamu. N'obuto. N'ogamba si yono waffe. Anyumiddwa obulamu. Ntabanga ye kati retirement yagifunyemu nnyo. Naye teyagyagala. Kubeera yasigala akola sima bamuwa simaya mu wamagezi simako munema bikyera mulabe yo nga ali mu biromberomba agoba bakuba block nga wama yakata naye bana bakola mu Lwera simayi lwakita bano naye kalonata atambuza omuggo bamuwa amaje enforcement naye Mama Kadaga kye yali ayagala bali batya kyogera abantu teboogera kumu babbo bamutyanga omukulembeze waabwe. Mama Kadaga ebigabo yayogedde bintu bya muntu naye tamiddwa ate nga mumalirivu. Ebigambo bya Kadaga. Bintu byayolekereza omukulembeze we nga atudde wali. Bintu biva muntu ayetamiddwa ate nga mumalirivu nga talina kyafiirwa. Hali waliyo omuntu atatya tumutiisa na kufa. Nga ekijja. Tumutiisa na musiba. Noononye ekyo mukola ne kikubula. Waliwo omusajja omu baamunona awo awalingawo kirabu abagiyita Aperandi awo ekibuye. Poliisi nejja omukwata. Basanga ali engege n'agamba temupapa mbalengedde nga muveeri. Kamawo kulya engege. Nimulinde mmala okulya emmere kuba gye muntu ateri mmere ennungi. Abaali bazze baduma ne bakkakkana. Nga bazze mukwata. Era n'amala okulya engege n'ateeka emikono agamba teekako empingo tugende olwamala okunaaba engalo. N'abagera bamutwala nga baweddemu amaanyi. Bajja bagera awedde agate mupapa muzembalaba ne mungumiikize mmala okulya ekyemisana kyange gye muntu ateri ngege n'agimala bulungi n'anaaba engalo ebe kyakuwomera n'abuuza ali waliwo abantu nga baamanya abuuza aliwo alina empingo teekako tugende nze ng'egye nkyamu ekkomera kati waliwo omuntu kyengendi nga mumalirivu nga mweteefuteefu mbuli ekiddako. Mama Kadaga ali ayogera ebigambo ebyo nga bulumi. Alina obulumi. Tolina bw'omuteekako omuntu nti ye mukadde. Kuba kibasinga ng'okwekwasa tuleese omutoto.
Neno mtunali nenga bagamba omuto omulembe guno gukusuguso manje abantu benkaga ate kati mbubba bavubuka mbubba batoni balesa amaanyi kagamba baleta mama nga ye muto gabayimba new generation ninga ne bannange naye muto musaye muto era abambi muntu mukulu si mukadde ne muntu mukulu nabakadde aganga ageze ennaku nya kifufa abateekawo 2.5 twachekawo tubeere bwe tuti oyo mukazi anti omulabe kisoka mugezi nno ewe bavuma abasoga bibeyogeza abantu tubazanya basoga bagezi bangi bati bayivu mukazi mugezi mwe waliwo ngombe zibeyogeza nga bajeregerera omanyi omuntu bana mu 5 basanga ekyo kujerega ne bakitwala anti nno bwe kiri no sangayo no musiru nga waawano bamugisu oba mugando ba munankole nga avuma omusoga nino omuntu yaboti nga ate yetategerera ko ddala nga nagatandikirwako tagalina amagezi agatandikirwa enenga yakwata ngombe eri bwa basoga yasinga okuba tiwasinga baba dokita abamanyi n'abakola sciences abasinga basoga kati bikolwa musiru afanyuka class ya physics kwa bana abasinga bonna asinga bali basoga nenga bikolwa musiru bikolwa mugezi naye byo ngombo gomoze mbakwata abantu anti walabye ensonga ezakubya kadaga akalulu basoga abaleeta mama anite beyaleeta basuza masuuka meeru kalabye mufumbira ngamba wayi kasabi yogera musoga mubasula masuuka meeru ne bagamba yakira banga kino sinza kyogerako kyawayiswa ekyakyesiggalize naye walabye sente zasusse mu kalulu ne deputy speaker navone yewunya nakaba oteeko kya billions and billions of money n'omwogezi w'ekibiina ky'NRM bamuyita Dombo Emmanuel Dombo yagambye abawangudde si bamativu be bawangudde si bamativu abavuddemu si bamativu nabuuza kano kaluluka nabaki ngamba kasaba kebuuza be babaddeyo ffe tetwabadde bo benyiba NRM buli omu abuuza kano kaluluka kankula ki kaluka fuusa tekabadde kalulu kadde kweragako kadde kweragako era beeraze era mukama waabwe nkimanyi bulungi yategedde abantu ssente ze balina mu bungi era yategedde nawe wali abali b'enguzi tekimukiisa ekyo yategedde nti wali abali b'enguzi bwe baba kubakwata gweyita meeting ye NRM tojja nnyo mu bantu balala oyita meeting ye bonna ne bayingira n'obaggalira n'ogamba nabayise bakwata mzee akyalina amaanyi ago talina maanyi gatayina wala mzee yava president aba n'amaanyi gonna yabeerawo paka 10 ez'ekiro neera ne bakola akavuyo nga waali anti kyekyo ekikufuula jjajja kasova mu myaka gy'abataata n'oyingira egy'abajjajja omuzukulu ayinza n'okusamba essowaani ye yenva bajjajja babajogo mumuleke era kyobaga nti ati alina ekyejo yakulira wajjajja nga olaba Jenkins muzzukulu yakulira wajjajja avuddewo agenze kuzimba eri Ntebe ne wano bamuyita mwami ate wajjajja mukyala era singa amaka ga president nga ne maama Janet nga naye enkola ye ya mwami we president nga bonna baweweevu singa ate babajoga nnyo naye bagamba oyo tagenda jajja mukyala singa babajoga nnyo jajja mukyala ate abasinga bajoga si opposition bo bennyini abaabo musajja yawangudde akalulu ani Haji Haruna Kasolo ennyanya kyadde kimusaanira mukwano gwagamba nosaba muwa akalulu ne kyali kimusaanira toyinza kuddira nga onoonya atula ku NEC akiikirire Buganda si kyakuboola fedda naffe abatuzaala si Baganda ebukojja bwaffe abamu si kyakuboola naye bagamba nti akiikirira ki Buganda tuyinza kujja nga toli Muganda wabbo bandisoose tubuulira mu bitundu byonna West Nile Western region yawangudde Akiki Munyoro yawangudde otyo ene Teso aja Captain Mike Mukula era ali omwana Muteso yawangudde Mukula yavudde no wadde era Muteso Mukula akivaamu kakati wano mu Buganda kwasinga ne liwadde yokko ne ngamba nti yawangudde mu Western tie bamuyita Mukasa kyandibadde kyanjawulo ne tuyinza kuddya nga wano watuukira buli ekintu ekitategeerekeka
Kasolo yadde mutuufu okuwangula. Ne Bat Events yagambye mu Kasolo gundi amulundi. Ajja waliwo abantu nga simujja kaadisi. Amulabidde ebbanga ki? Ade bati yadde ku gundi yadde timu ya Kalangwa chairman. Mmerwa kubano oyo muganda wange ayitawo. Ne bati yavuwala. Ffenna tuli baavu. Manya muntu yagabanga sente mu dola Kyogamba nga n'olukumi lubula. Ffe tuli bagagga. Tulina kera kuvuma bantu. Ani akusindise? Kale, omukubire. So omukubire ogere naye. Babagola simu. Abatwala ku dduka ntunda masimu. Oza YouTube esookuwa sente nobeera mu Kampala. Mbe mazimala. Allah! Ogwa n'okugwa. Yajuka mufuna show capital nyoga kati meeting abakazi we couple. Tunyumyamu esasi ne yeeyongera. Otunda masimu. Ja kunguza SM. Sina simu kumpi. Nenja gula SM. Akalunga kakyagenda maaso aji. Ekiwandiiko musajja wonera afulumiza ekiwandiiko kyakafuluma ma interview ya leero. Yo kyasuza bwino. Muntu afiiraawo. Olumala okukwata kolonga efulumirawo. Kati mama Suna Beni nkwata Suna Beni interview. Yani ekivulu kyalwa mukaga ekivulu kye. Wana Nansana. Mukolako interview abalwa. Ona ku press conference nakola interview. Enkera nga kivulu. Nga interview na ina okugitera okupatula ekivulu. Noga kanjitereke. Ninga kanjitereke. Njiwemu ennaku ngezi. Lwe nali mpulani nzo jita bwenti mama Suna Beni nafa. Ate nga nsobola okugita. Ku bigambo bye yayogedde. Toyinza bw'ogita mu nnaku gy'alimu. Nga tebinawe bikoneketingira. Ng'olina gitereka oba oligiteeyo mu maaso. Era nayitawo esa wiiki nga 2. Era ne Uganda bagamba osaaga. Tetujja kugira. Tusigadde tuli eri mu byakufa. Kati bwe nfuna bwino tasula. Onyako olwaleero ng'ayita ku mutimbagano gwa Facebook. Onyabo Nyeko Derrick. I want to nagamba, I wish to extend my deepest gratitude to all those who believed in me. Amwena banzikiriza mune munesiga okubeera omukulembeze wammwe. Mutima gwange ogujjudde essanyu mbasaavinze n'ekitiibwa. Ona kye ki mu Luganda? Ndoza kye kitiibwa. Respect. Oba ona kye ki? Kale. Honor and deep commitment n'okwewaayo never to betray the trust of your vote. Yagaana. Okulyamu olukwe mu lwe baamuwa. Nkimanyi kuno osalawo kwange si kwangu ne ttiimu yange n'abawagizi bange ng'enye muli okufunamu. Naddala oluvannyuma lw'okunzikirizaamu mbu tujja kuwangula Makindye East. Wabula oluvannyuma lw'okufumiitiriza nandi manyi Oluganda. After deep reflection. Oluganda oluvannyuma lw'okufumiitiriza nsazeewo. Walusoma. Nakumyamu Oliver awo. Nkoze okusalawo okuzibu. Neme kwesimbawo mu kulonda okujja. Okusalawo kuno tekujja kwetambudde ffenna. Oba obwange tufunye ffenna. Suubiri yange n'omutima gw'obwegassi ogulemezaamu n'okuweereza eri abantu bange kikale nga tuli b'amaanyi nnyo. Nsigadde omusajja atali muli wanguzi era nga tewali buzibu. Mu bwewombeefu n'okusiima. Honorable Nyeko Derrick. Taga kuddamu kwesimbawo Nyeko Derrick. Kanje bitoka kuteseka ke kasoseyo da. Akoze bulungi nnyo. Aji. Tuina kuna kuwala. Ate tutya. Ffe Nyeko Derrick babadde aweereza abamakindye East. Aweereza ku ffe twali kati ye. Ekisanja kimu. Kati yo Bobi Wine yaweereza bimeka. Kimu. Hati Bobi wanjawulo. Mutawanazi. Bobi wanjawulo. Ng'owulya we yava tewali mubaka. Mwadanku nyingi. Kati nono avudde wajja kuddawo era omuki. Nze musanyukidde. Nyeko Derrick. Talinze kusika migwa. Nakudda mu kuwogana nga bano bawulya bawogana. Wowe yaye. Banyimye kadi. Choka abataga mu akadi. Kisoboka abembeera mu kintu ky'okuvuganya abantu abasoboka mu. Twenza kugamba 10 ku 10 nti nnyeno gye wangula. N'oli omulala naye bw'agamba bw'ajjo gye wangula n'oli buli omu amaanyi gamuwala. Okimanyi nakolako interview twagikola nani Jebbi. N'atugamba Nyeko tebaga mu akadi. Yali ani atuwa interview Kevin now. Bajjo.
Ebbajo ku ground kibeerako. Okimanyi Bajjo atugamba olumu kiba n'empalana. Olumu mulimu empalana ezimuyitamu nayogera ebitali bituufu. N'ebiseera ebisinga bw'obanga omusanzi tali ku mpalana njaako na mpalana. Ayogera ekituufu Bajjo. Ayogera ebituufu. Kakati Nyeko Derrick. Eno mu kibiina. Kuse bagiyita sekutali ekitebe w'amaanyi. Ku ground munafu. Adi olimba. Andi nze ndi Wema Kindye. Nyeka alina ground. Ku ground munafu. Naye nga ku kibiina eno akoze bulungi. Kijja kitya omuntu okubanga w'amaanyi eri ate wano nga munafu. Kisobokera ddala bulungi. How? Nga tozze mu bantu nga tukoze eki. Gomanyi ba minisita be bakubya akalulu eri mu gundi y'NRM. Minisita tomanyi teno wagula ba w'amaanyi. Naye wansi ng'oli munafu. Kye bakoze bali omunsi. Kati bali omunsi eno waggulu ku kibiina w'amaanyi. Wansi n'onafuwa. Kati Nyeko yeezudde. Mugezi, muvubuka mugezi. Eno waggulu w'amaanyi. Kati akukola bajjeyo n'agamba kanveemu. Agenda kwewa emyaka 5. Yeetereze. Bano abakyamujjukira. Bannayuganda beerabira agi. Abantu bakomawo ne beesimbawo ne baliira ddala. Kati yakomyewo emabega yeetereze. Ekyokubiri abaweeko ne ku muntu omulala abakulemberemu. Abatyoboole mu mulabe oba abayisa obulungi. Bwana abayisa obubi ng'agamba kinalimba gamba ng'akomawo. Omanyi ekizibu kye tulina kyobola abamu ground ebalema bambi. Tebalema nti ground temuvaako nti tamanyi byakola. Nena abalonzi tetumanyi kye tukola, tetumanyi kitulondesa. Osanga omuntu ng'alonda omubaka w'ekitundu agende mu parliament. Ng'era mu parliament y'omu ku basinga okwogera okubeera ku fulo ya parliament eyo. Ng'ate eno bamunenya butaziika. Ku kitundu ate bakiikirira. Lwaki toziika? Gundi awo yafiirwa. Twali mu lumbe lwa gundi. Embaga ya gundi waliwo nga bibimuvunaanya ne bamuggyako. Kati be balonzi. Naye ng'eri akola buki? Bulungi. Naye nga bamwagala wali kusula ku mufu. Lwaki ogamba Nyeko ntanya ground nga nze ndaba agirina. Anti neekulaze ebikujja ku ground. Butaziika. Bo baagala ng'abeera wali. Baagala awerere ku baana baabwe. Kati Nyeko kati si yoyo. Abadde muvubuka muto ng'ali promising. Kyakoze nze. Atukubye eddibu. Kyakoze atukubye eddibu naye kyakoze nkisanyukidde. Talinze kusika mugwa, talinze kuvumagana na bakakiiko ka byakulonda KNUP. Walube nalabye ng'ate bafuuse kizibu. Tujja waawo. Ate amawulire. Ffe twagala ebyo. Amawulire gansanyusizza nnyo. EbyNRM tebabiteeka mu maanyi. Byonno byalimu n'abakulu ba minisita, baani, bamama Kadaaga, bababu nga bawanda muliro. Naye kati ogenda n'olaba omutwe gw'amawulire ku TV. Ng'ayuguumizza nti ne bagamba nti ow'eggombolola y'e Muduuma. Maama emuduuma eri ewaffe nga wala. Agamba ow'eggombolola y'e Muduuma abiganye. Ebyavudde mu kugaba kaadi. Guno gwe mutwe gwambagulire. Muduuma nga wala. Baweta bakwatayo Kansaloomu ow'omuluka. Bagamba NUP ekiriyo kitokota. Naye nga kitokotera ku kansala mazima kennyini ow'omuluka. Kiba kitokose bannaayo. Amaga nakutokota abasajja abali eyo. Tetunagenda yadde ku BMP. Tonnawulya ko chairman wa 5 akayana. Niyo bwe kansala ow'omuluka ow'emuduuma obeda kubagambya nti ekiri ku kitebe kitokota. NUP eyulika. Ndabe n'omukyala akedde kwa live kuteyo kwennyini badde ku makya nga nzukuse. Akoze live ku TikTok ku makya. Omukyala gwe bawa kaadi siye mutuufu bajje ku ground. Ground ebeera ekulimba. Salomo olaba. Okujja abantu abaludde kati bambi ebintu by'obuwagizi babibeddemu kati. Naye kati ffe ng'egye tubeddemu ebbanga. Endulu gy'ofuna ngwe ejja ku stage. Oyinza n'okulowooza nti bw'ovaawo nga bafuluma. Era olowooza baalinze ggwe. Ogadda ggwe mulindwa. Oba wakawa amatuukawo bw'ati ne walukaga n'agukwata. Waalala! N'ogamba ono omukyala weda si yanfuwe sente mpitirivu. Ng'endulu ezzeemu buto. Kati ye gulawundi. Gulawundi oba wakavaawo. Munno najja. Ababadde bazina. Tebakyusa mu mazina. Era bebo tuku. Etegeeza abalonzi magoma malamu.
abalonzi bazibu nnyo omuntu wekwekanga bwekwesiba ova abagambye nti wano wamala wano eno totawana kubayo campaign eno tulina ffenna bwefuna wewekweka emabega w'enju bagambe munnajja waba yakasonga nga bamusitudde dda mu bbanga bo bennyini kati teri muntu animbira ku gulawundi gulawundi njirina naddala gulawundi temanyibwa ggwe akantu kanyeeko okasaako kawandisa akabaluwaako gulawundi temanyibwa ggwe yeesimbyewo gulawundi emanyibwa balonzi kubanga omulonzi nga toliiwo ayogera mazima musajja affe naye maama tajjasobola oyo wano talinaawo kalu naye olujja baga wano wamalawo ng'ogenda ogamba gulawundi ogiina era nze njagala nnyo abagamba nti balina gulawundi ekyo ekigambo ate bandirabidde ku Luswa Luwemba ye yasinga okyogera n'agamba gulawundi Kawempe ye taata Kawempe si bwe yagamba ekyasa Lwemba yagamba abalonzi bamusaba n'agamba ekituufu nga ku gulawundi nze nkubuulira amaati twogera mazima ku gulawundi Luswa nga tannayo kyamu yali asinga Nalukoola wansi ku gulawundi naye abantu wano nze kyemmanyi abantu basinga mu byobufuzi bya kaakati abamanyi political party kyekitegeeza kasa bamala okubanga bakumye kadi bagiwa ono munno layilo tosobola kusigaza gulawundi ebyekuvuddeko kizibu okujjawo nga bakubbye bubbi nze nyina omwana we kato mumanyi waawo kyengera bamuyita Sweet Eddie yani Sweet Eddie Muganzi talina yadde nnusu 5 kuba ne mwogerako tajja kunyiga mutabani wange atambuza bigere alina akazigo we kalumuke kamu yabadde kansala waawe emyaka emeka akiika Wakiso era yazeemu n'awangula kaadi kati ye yagiguze kwani era yakoze video n'agamba bagula kaadi nze sente nazijjeewa n'agamba omugwenvuganya ayina piki owokubiri ayina emmoloka yeevuga emmoloka ey'ebbeeyi nze simanyi ne bagula mupiira gwa ggaali kakati nze nakutte sente nengenda oba kalumu akamu akatako nga kiguumaaza talina sente naye yawangudde kati abantu ekyo bakyekwasa bwekwasa kaadi bagulangule bazigula ku gundi abakyala baava ne bagamba baatukubiranga n'amasimu tulina recordings bazireete nga tebannawogana basookezzo naye story okwen TV nga bakyala boogera anti basookezzo recording ekirala kyenkuga Saloomu buli kintu kyonna wali okufuna wabaawo abafere abawa bagezigezi nze nza kutuusa nze njogera nabo bajja gikuwa naye njagala omuntu aŋŋambe kakiiko k'ebyokulonda ke baalonda ke baateekawo ani yamusaba ssente simu yava ku yaani ku kakiiko konna yasebuufu kati tuba banga tali siwa akakiiko ka byakulonda oyo aba mufera aba yakubba buba butategeera abo nga tebannakufera omusajja ali ogenda ku Biva Organic and Natural Health Products basangibwa mu Mengo opposite Masengere Biva ejjanjabisa bitonde Dr. Kajisenju agamba emmere eddagala enkola Natural Family Planning weeri bande omwezi ogw'omunyanya gwadde gw'abakyala mwebale nnyo guno ogw'omwenda gw'abasajja tuguba wadde abasajja guno omwezi gwammwe wake up call weeri batatambula bangi mu nsonga z'omu kisenge abalina alusazi sinuses abagala okugejja bosalo mbiri kuba ku 075-260-2427 Biva esangibwa mu Mengo opposite Masengere bobo vendo kungabiza akabaka onyo right what bwoweta obalengeza mita financial green kalina namba kuliko Biva Organic and Natural Products nine yaji kazibwe kapo mpiri mukogera mu nsonga yeso ensonga z'omu kisenge ezo ze bagamba eddakiika ensale baateekawo mmeka kasoke nywemu kubanga waliwo ga nti situusa ddakiika zo ziri mmeka kyetaaga budde ki atizidatikanga 15 saagala at least njagala ensale ezessalira teziriiwe ezessalira ziri ku 3 abasawo kye nasoma dakiika 3 kunya ku 5 ani ataziweza webali nga wemu neemu nnyingi haji mwe temuswala tuswadde mu nsi eno tuswadde mu nsi eno kati nga baba yagenze mu byabwenzi yapangisiza hoteli nakajjukira kye bajje bayingire ge mafuluma Shiji omukwazi abakyawandiika lisiti bagibaleetere nga mukomyewo batugenze waliwo eyambuuza naŋŋamba kati lwaki naggyeemu empale yange wandiŋŋambye ng'amanyi wali I wouldn't have undressed newadde undress ng'okyayimiridde awo
ba blocking nze bakuba ekibuloko bajja kuwulira eka n'ofuna ebintu awo abyali byadda akufuna ebizibu bya kuswala kuli mu bufumbo wakagula Tigwani oyinza ofunirayo ebizibu ne bagikuzirira ande mukyanga tutuze naye akuba agenzi agamba nti onjogalwa mmotoka yo nayo yiiyo n'agikuddiza so abasajja beeyongedde okunywa ebidagala basinga abamu abalwadde gye bali naye abamu omanye ebintu bitambula n'obwongo ati mwe kyemwogera kabongo ebugamba mbu dakiika 2 obenga tolina kiddako bantu olina amabanja wakajjaba oti bakuweereza Simaland Road ageetodda kati amaanyi ogenda gajja waaga ebyo ebintu byekisiru aji senga abasajja ne bavaayo ne bagaa tulina obutambi nga batusaba ssente abamu bagamba kyekubirira asusse kakwesa incident ye Nakawa gyembera mu Nakawa West ame yadda mita Mugambe Paul yabaddeyo abantu waliwo ka group k'abantu abazze bunga bagamba balonzi be nga bagamba omuntu awe yamiddwa kaadi olw'okubanga Nubian Alibuken mukwano gw'oli owaabwe n'amuggyako kaadi bateekewo owaabwe luli mu kugimuwa Nubian ye yali tannajja yali mukomera kasa afuzeeko afuzeeko banne balike nabo twesibako kakati kyembuuza ffenna abali mu kuwagira NUP tugende tufune gye twesimba okuweereza omwoyo gw'okuweereza yenaweerezaako emyaka 5 wali abataweerezangako ate nga bamativu bannange nabo baleke kulowooza nze banne ekintu kyessaaka kwe kulowooza nti okwagala enkyukakyuka olina okuba nga olinawo okulembera mubeereko nga tolina gy'okulembera tulabe embeera zo oli muwagizi ddala oba oyagala bwagazi mulimu kati oyo omwami gwe Mugambe Paul teriyo omuntu gwe bagenze nti bagende baveetinge mu kitundu nga ye talinayo bawagizi n'akamumpu ng'alina 0 kyetuba tutegeera gwe olwokuba olabye wakakundi nga kaziibi babakuwagira naye aba oli basinga obungi Kuchogamba ekibiina tekinoonya bagenda kiwangulira kinoonya bagenda kugwa kyagala bagenda kuwangula kakati tibayinza kulekawo nga gwe wa kitalo ati Nambooze byayogedde agambye bw'owa Nubian nti bawa mikwano awadde mukwano gwawe bw'ogimba Madada nti bannange ani alikolera temulina mukwano gwammwe lwaki Madada bamumye kaadi bamulabye ng'akaaba nakandi weeyo omubiri Madada mutuufu okukaaba mutuufu talina kyatakoze mu kibiina mutuufu okukaaba thank you I see you have agreed with me on that one mutuufu okukaaba lwaki mulinga NRM mwamukoze kyakadanga ate osobanga ekibiina okikoledde nagambye osobola okuyiwirawo ekibiina omubiri bagenda kugula awundi nga si yeggwe eno ekibiina osobola okukikolerera okitegedde bulungi kati mwanyinaze Madada talina kyatakoze kumpi feesi ya kibiina naye osobola okukirya wansi nga si yeggwe Madada alina ground obeera ku kibiina I believe ground oba ogirina ekibiina si yeggula awundi kulawundi ebeera eno Kampala Central gyadde beesimbye abadde alina ekisooka musiraamu teyeesimbyewo eri Kavule teyeesimbyewo eri ekisooka musiraamu ekimuyisaawo ate tugenda kukiikirya mizikiti nadda n'ekimwaka adivandi muwuza mu Kampala okugenda kwe Kampala nonkulaba tulimu obusiraamu bungi kulimu obusiraamu abaddewo yaani simanyi erosa okusanga si musiraamu ati badde kiwanguza nnyo Lord Mayor ekintu eky'obusiraamu ekyobusiraamu ku Lord Mayor balabanga eki abaafunayo ekifo era kitawaanya naye Madada Sauda Mwanyinaze mutuufu okukaaba mu kibiina akoze era akyakola laba kyemugamba yeesonyiwa amawulire obulumi tobwatulira mu mawulire baleke kulikodinga baba mwami Penge yakulikodize toyongera toyongera manyi mu bulumi obungi bw'oteebulya tosobola okukolyamu ensobi ennene bw'oteebulirya ng'oli mu peyi aleke kwongera kuwaayo maloboozi ge asirike nekirungi talina kyeyayogedde kibi ekikiisa ekiri awo kati akome ku ebyo
musajja affe Nsubuga ow'Ekira naye mwamumye kaadi musajja akoze meya w'Ekira akoze eki abaddeyo mutemwagala ku muntu n'omu kuvaawo abalala kabajje nga muna akadebe musigaza amaze mu palamenti emyaka 2 ngani wali ombaka oyo tetunalonda babaka bajja kyemanyi mujja bawo tetunalonda babaka tukyali ku bano ba local councils ba local leaders tuli ku local leaders tetunagenda ku babaka ne waliyo omuntu aluddeyo ngate wa mugaso ekibiina kyagenza okulaba nga Mr. Moyo tasanya bwa MP balina muzza wabadde kati awo kyakoze bubi ki omuntu okola step noddayo one step down ababe Makinde beebuulye bulungi teyali awo walinnyeko nga wagenze naye n'asooka n'avaayo neyeepimamu era ekyo kiwa Simon omunene w'ekibuga Enkizo ajjidde ku kaadi kiye kaka wanuupu atali samulako ng'anonayo kaadi nga teyaginona teyajja kwewandiisa bani abaakimema Makinde East eyo taliyo Simon tali mu bano na kaadi kesenga lweni yagenda eyo Obed kavuganyizaawo waali Erubaga South talinafuna mulionga gwokya kavuganyizaawo mulionga gwokyaawo waliwo Nassolo nalozi asakyagala ekifo kye kavuganyizaawo wonna bifo naye era naye bwe tebamuwadde asigale ng'akimanyi mu kibiina wa mugaso nkitta omutima njiyeeyo mbiri bagamba namma aba bagamba leka abagamba bwe basooke balye kidimulayizinga spiriti y'abaana abo ababeewaddeyo naye gomanya abantu abali ne Bob Wine abaludde naye bwe mugamba kuyiwayo mubiri abali awo ku kitebe nga tebeesimba wate nga n'empapula baziina lwaki gobolooza nti gosinza okuyiwawo omubiri kyokka nga tuvuddemu ebyo kankuwulire kibi nnyo okulowooza nti bwe mwesimbawo nti nga munoonye kaadi mugiyayanya nti oteekwa kuba ggwe n'omulala bw'aba akyewulira ekya kibi nnyo okulowooza nti okubeera ng'owagira enkyukakyuka olina kuba mu kifo kya bukulembeze nedda abantu bangi tetuli mu bifo bya bukulembeze ate weetuli tulya tunywa kati bonna bonna bali mu kukanya bwe baali nga tebannabavaera bakulembeze baali ludda baali balyaki beerayo gy'oli oweereze ebifo bitono nnyo ku buwagizi obwetaagisa okuwangula weetaaga miliyoni 10 ebifo tebiweera oba luusi na kakadde kati ffenna tubeere mu bifo buli omu abeera mu kifo baleke nabo tuwogana kati nalabye abawoggana nze nyina gulawundi walala nenga gulawundi genda weesimbewo bwannamunigiro otegere nti olina gulawundi wawangula tasobola Joza buli afunye kaadi agenda kuwangula aya ajja kufa ebya kansala ebyo abantu balonda muntu nga bagambye aziika bamumanyi muntu waabwe maama Naaka yatuwa obuugi abantu bayiga kimwambuleera nadawane wakiso Kampala eno guleeta Kampala abantu beerondera ambuleera ng'agenda awummula si buli afunye kaadi mbw agenda kuwangula ali si buli naye okujja ng'oli munafu nnyo omuntu yenna bw'olaba nga azze obwannamunigina aba yagadde kukolyawo NRM paasi mbugabanemu oli atwala obwo aba NRM era aba NRM bagenda kugulaba abawoggana jangu weesimbewo nkuwaayo bwezi asobola okukendeeza ku buwagizi bw'ono esi musome namba hali ati ati waffe yatuwa ssente ku misango Kristayo Ntambi mu kkomera namulabye nga enviiri tezinnamera bulungi naye tulina abantu baffe abaatuyamba ali ati ono bambi yatuwa ku ssente naye Ntambi yansanyusiza teyakomyewo mu kwekomomma yakomyewo ng'era omusajja emboozi y'ekkomera aginyumya bulungi kayunifoomu kamunyumidde nakalabye ng'akambadde akayero teguba omusango nno nago ate ne bamukwata nti wajjawo yunifoomu yaffe
Yulaba kayani akakofiira nti kafaananyemu akamilitale nga kamyufu. Ezo nsonga ndala. Bayinza okujja bagandi wabbe uniform yawe. Nasanyuka nga ntambi agambye kasitaba twagala enkola ekisajja kikulu tutuule ku mmeeza. Ngamba ekituufu kye boogera mu Komera University of Understanding. Nenze kye njagala. Muto wange Jeff. Oba muto wange bamukuluwa. Ne tukuulana. Abika mukuluwo. Tukuulana. Asonyiwe entambi. Musango go bagujjeyo. Bagujjeyo. Bintu bigwa. Jeff asonyiwe entambi. Asonyiwe entambi nze kye musaba. Ko wamusibamu ako ba week kamala. Katuzunza. Kamala kuba ndikyayogera ka damage ke yakola ako. Nze njagala ave mutambi amuleke. Musanga agujjeyo. Desagala babeere mu. Abewe emirembe. Babeere bave mu byokusika omugwe. So abagala na ajja tina kalembe onyatuwa ku sente ono. Kyova muneka. Atunda ki? Ajja tyasoma dduwa. Asangibwa Busabala ku stage esemba takwezkyukiraawo. Kenda kusomera Busabala. Ewe Busabala ajja tina kalembe babiko omumanyi. Aliyo omukyala mukulu asomeddwa abalina ebizibu mirimu biki ebyo obulamu butambula bulungi kwa ku 075 30 75 39 yajja tina kalembe omusomi weddwa mpola. Abagala ng'oli bweru agakujja ku Uganda kuwumulako jja ku Jeff Apartments ekisaasi kalina namba ya bisenge bina yaffe nawe alina ebizibu ewaka muli mu lusirika yango otwise ku environment ogende osulekeeyo tunanye private chef akufumbira emmere naye waali akamere kajira mbuddeyo kalina namba yonna nga bw'ogiraba yaffe. So wifi weri GSTV eri ku 0743 36 29 74 leta pate omukolo byonna na birthday house party jja ku JFK Apartments. Anya kyagala ogula obotunda genda ku www.openmarketuganda.com. Waliwo action ya WhatsApp twataddeko ogenda ffe ku WhatsApp direct kyako kyotunda amasimu embuzi ente emmotoka nawe agala ogula gendayo obenga ate olamu butambulira ddala bulungi nnyo ddala. Jane aji kapo ne walabye nupuwere y'amaanyi olaba amawulire begazzeemu okunyuma. Tukyali nno mbakansala amawulire gye kati linda mbabaka aje emiranga gigenda obbeera mbabaka naku miranga n'enduulu tugenda kugumya abantu. Nze nabagamba nyo ku Sibitoka nabakyazaako nga balina ekivu nabaga ati mwemba mukolayo temugabe ekifo kya Sibitoka ne musaba omuntu omulala akoma wajja because ayinyo akyali nabo nagale temugabe ekifo ky'omwana yakola ki simanyi akola oba asaawa oba anonya kinusu wama wakola ki abaji jemefumita abantu wekozi wabaawo zipate kyayisaamu kokago ne kasikayo emisumaali naye ngaali wamu anti kati aje emiranga gigenda obbeera ku kaadi bantu bagenda kaaba naye akalulu bwe kabeera akalulu konna ng'otegedde nti ekifo kya muntu omutuli bataano era omanya nti abaana mugenda kukaaba ekintu kirungi okiyingiremu ng'okimanyi. Ekibi ky'Abannayuganda kwe kukwata ebintu bye byonna n'ayiwa omusimbi mu kintu kyamanyi nti mukiriko bangi. Bantu basinga n'amayumba. Mukiriko bangi kyokka ng'ekyo kyolaba ekyokuwangula kaadi y'ekibiina obeera okyali mu practice. Si garanti mb'oyiseewo. Kati bw'omala okuyitawo ne mugenda ku March entuufu. Nosanga wa NRM alina ssente, owa DI alina ssente, owa FDC gwe bawadde ssente. Sente zirimu NRM mokka basigadde tebalina. Balimba. DP Nobert Mao yali avuganya President Museveni. Naye bw'avuganya yamuwa emmotoka anoonye obululu. Simana kati akomawo ajja kuba President avuganya Museveni. Agenda muvuganya nga Minister. Tegamuvuganya nga Minister. Neno Uganda erimu ebisesa banna. Omusajja oyo ajooga bannaye. Nedda bisesa obusesa. Nobert Mao ajooga. Era muvuganya. Yesimba ku Museveni. Ne Museveni n'amuwa emmotoka ne ssente eza campaign. Kati ate akomawo nga Minister. Yamuwa nga Minister era avuganye Museveni. Agala amuggyeko. Ndowooza gwagenda okukwata obwa Mao bwawangulanga wa mwami Museveni obwa Minister. Tekisoboka. Ali kyekitasoboka. Teyesimba okuwangula. Mao. Ne waba wangudde agamba muddemu mu kabale mwe Museveni. Ne waba wangudde agamba muddemu mu kabale. Nabbye.
Museveni yansinze olunabubbye nnyo gamba nze sisobolera ddala n'abye Nanda Amafaabi ayina amaanyi ebugizi wabula bye yagenzeeyo wabye amanyi ga Nanda Amafaabi agi galina mu constituency ye yatambudde bugisi yonna ng'abantu babuyana babooda nenda muganda waffe Kalifa Aganaga nga be baana baliwo eri embaali mutuufu Kalifa Aganaga kubanga weefuddisi ajja tajja Kawempe ajja Lubaga ani Kalifa yakyusizzwa ate Kawempe yavuddeyo abalonzi bamusabye ab'e Lubaga ataganike mudimu ekangira ebutambala tujja muzza na miggo abalonzi anti abalonzi basaba mbulabe waffe otambala nzo musaba bazoga jangu kintu kwagadde nnyo lwaki tatuulako wamu Kalifa Aganaga kozi erinnya olyetumani likulondoola kati Aganaga oba tolina wooteredde nga baga nti gundi ali Aganaga kali erinnya lye yennyini kati byakola ajja Lubaga ojja namwesinkangira Masindi nga gye yeesimbye anti ye Aganaga era ab'e Lubaga South Kalifa Aganaga ajja omwana wammwe mbo bamusabye bamugambye jangu nno gwosaga n'abantu abaana abanyu b'enjaga n'abali b'obuko olwobasangeyo ne bakusaba nga si gyalondera naga tukwagala eno olumala okulya akakwana jangu Lubaga kubanga gamba nga abeera eri Namuwongo ne kati ndaba Nakampala kati abasinga baleese eŋŋombo baagala genda kulondera Masaka ewa Nammeere bamulimba gwe mukimu ekiramu negativity Nammeere okubeera Nammeere era basaba Nammeere gyesimbe Kampala abantu basaba bagamba yakoze eki Nammeere Haji talina data kanaka tujje mbesi mukwata kanaka Haji talina data kyeki bamusabirako yesimbe Nammeere e Kampala omwasomera Haji ku ssomero lyammwe mwalina ekibiina ekikwasa empisa si kibiina wabangawo weebyempisa weebyempisa guba prefect mwa prefect nga disciplinary committee tebayo committee naye ba disciplinary kati abantu bagamba Nammeere ajje yesimbe e Kampala kubanga akwatiza bulungi empisa agolola entumbatumba wakati nabitegeera sinza bigendako kubanga nze mwami Salomo ndaba siddukira ndulu ya misota nga gikaaba emisota bwe giba girwanagana era bw'otaasaako gumu n'omulala guba guluma kati ogireka bulya ne baga nti eyo misota gye gikaba girwana gwe nga ogamumpe kyayi wange era nze firimu gyesinga okunyumirwa nze ndaba nnyo firimu z'ebisolo nenyumirwa nnyo emisota egirya ginnaajo waliwo emisota agumira musota waliwo girabyeko naye nga negwe bamira nagwo gusobola okulya guno gyo girya misota ginne waagyo kati firimu eyo enyumira nnyo sibaako gumusota gwempagira ngamba gireke gyemire kagyerye kati nze sidduukira ndulu za misota emisota gireke gyerye naye abantu bayongedde okwagala Nammeere nze sirinaako muntu gwenjagala bantu soka tuvumirire ekya violence ekitwalira amateeka mu ngalo anti byonna bikusabula omanye waffe waliyo omusajja ng'ayina ente bamuyitanga Haji Serugooti ajoba n'abantu bagamba bagambira mbu gikapaalimba nze ntambudde ensi sigiyita muwawa mpola mpola naye nga neetegereza obaako kyoyiga abalala bayitawo buyisi banguwa ndoza balina gye balaga kakati Haji Serugooti yayina ente naye ng'erose mutya nga ziri emmere y'abantu nga ne poliisi terina kyemugamba kubanga w'amaanyi naye nga abantu zibaliira emmere enteeze naye lumu zaalya emmere ya mwami Nsubuga bonna nno baafa Nsubuga n'awaaba ne bikoma awo ne bamufutyanka n'addamu n'atema lumonde n'agimuka Nsubuga lumonde n'amufuuyira obutwa n'akwata ebbomba n'afuuyira omusiri gwonna obutwa ente ne zijja zirya zaafa 9 ente za Haji Serugooti ne zirya lumonde wa Nsubuga naye zaafa 9 kati ate mwami Serugooti n'awaabira Nsubuga
ng'amuvunana ki okutta ente ezo ono n'amugamba munnange nze nafuuyidde busaanyi bwa malagalaga n'agalya lumonde bulya lumonde wa nze saategedde nti olundira muno saategedde olundira mu lumonde wange saategedde nti mulundira muno naye nze nafuuyidde ki buuka era omusango n'agusinga ne yeddirayo ewaka kati ekintu kyonna nga toyinaako bakuvunaana kikyamu ffenna ekitukozesa nga weegendeza tuvunaanwa we naakola kino repercussion yeeno otyo buli wobeera nga watuuka ku ssala y'obutavunaana osobola okufuna obuzibu ng'oli kyewaggula togambwako kuba Salome bwankola ekintu sinza mulumba na jjinja muwaabira naye bwe mmanya tawaabirwa ate noonya jjambiya obusungu ebukulinya okutegeera tuuka okutegeerako ne kukoma weekanga okutta ejjambiya kubanga omuntu otavunaanwa naye kirungi nnyo mu nsi tubeere mu nsi erimu amateeka nga ffenna tuvunaanwa nga tuli iko nze nabagamba dda nti ekintu ky'okuvumaŋŋana ky'okwetyoboola nze kinfaananira obuyinza nnyina besikkaanya nawo mu byobufuzi wano naye w'ensonga zo mu bulungi bwazo n'oli ajja kuwa ensonga ze oba obutakuddamu naye tomutyoboola era neewuunyizza nnyo mukwano gwange Agi Munyagwa wati gwa Batanga yanvirinze ekifaananyi yazzeeyo akatambi yandabe bansindika agamba nti nayogera ku mukyala we simamu kakyala bayawukana nkidda wano nga nkugamba Agi Munyagwa mukwano gwange saakyogera akantu ako batewanga baatema kateme kuba sinnakalaba Isima Lubega Ekibibi yayingira mu kamera nga natuyinga natandika okwogera ku mwami Munyagwa naga oli yali mukwano ge tumanyiganye manye wa taata we Isima Ludda we yeyo basaidi yeyo western yeyo wakamanyiwo natwalangayo ebintu manyi mukazi we yayina bwe bati bano bayawukana kati nze neŋŋamba yayina basatu bayawukana yasigaza omu kati nali nzira mu kyoli kyakoze bo ne batemako kano naye sirina kutegeera kukendeevu kusobola kunnyingiza mu maka ga muntu n'omumanya ne waasula simanyiyo Munyagwa simanyi siga ntalina maka agayina mugaga naye simanyi gy'abeera simanyi baana be simanyi mukyala we nze omuntu yenna naye twate tukkaanya kizibu nnyo okkoona ku mwana we okunya omwana we nga naye ayingidde politics nga naye ayingidde bino ne bw'abanga tabiriimu sirina lunaku nyinza kumwogerako nemba mumanyi towagira bino bya abavuma waliwo n'abavuma abana ku mutimba kati ffe bavuma abana baffe ng'ayagala avuma Shalom oba mukyamu omanyi banne okutegeera kuno kulina we kukoma naye abantu simanyi omulembe guno ate kati twaweebwa ebbeetu buli muntu oba ategeera atategeera ayina essimu nedda taamuteekako tebamala kubuuza bwongo obwo oli nayogeranga bw'alabye naye bino ebyobutakkaanya na muntu nze mmanyi nti twenyonnyole bwennyonnyozi naye osanga oli naavuma omwana naavuma omukyala naavuma taata naavuma jjajja kika kyonna kikyamu lwakuba ne bennalabye ate ababuulirira abaati babuulirira mu bukyamu ate nabo yenkola yaabwe abantu bangi bali ku mikutu guno bali mu kubuulirira banenya abavuma naye nnyini olumaliriza ekiro ng'agenda avuma abalala neŋŋamba kati ono yabadde abuulirira kyoba tusooka buulirira sekendi asatu agasooka asatu agasembayo kati mulimu omuntu nga tannatuuka kwogera ku byakuvuma bantu nga tasaana na kubyogerako kyekikyamu ekiriwo gwabuulirira ate naawe oli muvumi kati gwe tosaana kubyogera gwe tosaana kunenya gusooka naawe ogende weebuulirire kuba naawe yenkolayo bukookolo bugeyaŋŋana naye nze siinako gwe mpagira ne gwe siwagira nze sidduukira ndulu ya misota gyerya kuba gyonna si mirungi gireke gyeri wonna kyogedde ku ky'abaana ejjo but one waliwo akatambi mu America eyo kafuluma kali Dallas abaana basatu battibwa nyini nnyumba zaali saa 10 ez'ekiro omu wa myaka 16 nga battibwa batya nti nkunnyonnyola omu wa myaka 16 omulala 15 omulala 16 naye baayingirira omusajja saawa 10 ez'ekiro nga baagala kumubba
omusajja okyo yakoze n'abeesooka bwe basooka okukuba amasasi naye n'abeesooka mwenanamu emmundu n'abakuba n'abatta kati azadde baabano abaana bagenze mu kkooti basaba bwenkanya mbu bassa abaana baabwe kati oli baali bagala yebake wansi bamutemule comment section kyegamba bali abazadde bo bafune obwenkanya nga basseemu ono simanyi mateeka nsi mu America kali simanyi mateeka ga America bwe gali kubanga bo bamugyeko omusango omusajja police kuba kyemmanyi nti ekiweesa omuntu emmundu kwerwanako yeekuume kati baali balowooza agikozese mu budde kyawo nanya komedi neswe nga ntwagamba abazadde bano abalekera abaana saa 10 omwana saa 10 ez'ekiro abakomya 15 abakola ki nga balina n'emmundu abaana kati nze omwana wange gwenzaala ne bamukwatira mu bubbi waliwo obubbi obw'abaana bano abaliza bakoza obw'okufera okuba omugezigezi osobola okuga nti n'amubuulirira naye obubbi obulimu okulumya omuntu ne bakuttira era sinza kuziika ku kijja kya jjajjange kyeyune tayinza kuliraana mubbi kati abo babiri bwayogera bwatazika ku kijjakyo bagamba omwana omusiyazi tomuzika ku kijjakyo kati ogasseeko omwana omubbi omwana nga mubbi alumya abantu nempulya nti nno osiba abantu emigwa mbulago babbeko bodaboda nga bituufu dda ne bakwala ne bakutta mbu nenkutwala ewali alamanzaani kyeyune waagalamira omusaayi omusaayi kati obula abantu bino bateekako ecupa z'abantu ez'omusaayi beetaaga okwetegereza nti bagamba omuze guva mu musaayi banza baba bakuteekako ogwa sobi yayo agadde kantu k'omusaayi ako amanta tebakeera musaayi gwe batussaako oyinza okudda nga wakyuka nga salo omutokutte bakazi weererula ne bagamba ate bino yabijja ne bagamba nti waliwo omusajja yakwata omukazi windoza gwe ate omusaayi tebagwana ate bakyajjukira gwe baaguggyako bakuwa musaayi ate nga bagamba muze guva mu musaayi kati olaba ogenda mu ddooyo ng'oli musajja muntu mulamu ogenda ovaayo kakati kyenkuganzi sinza kuddira muntu alumya banne kati ng'abaana bwe bakutte nga bayingidde mu nju ya musajja kumutta n'emmundu 10 ez'ekiro mbu ne bakutta mbu nenja mu nnoonya bwenkanya siina bwenkanya bwe nnoonya oba mulimbo ya ddwaliro sijja osobola okuba kaagi ng'omwana we bamuziise mulimbo tewali yadde asobola okujja okunkubagiza ne mugaa nti kitalo ssebo nkubuuza ate kiki era otusanga wakati waliwo nga twagenze mu mirimu soyinza kusangawo wadde ako abakungubazi osanga waggale omutima gw'ekizadde omwoyo gw'ekizadde ogwo saa muntu alumya balala so tulina kunenyanyifa abazadde balemeddwa okukola omulimu gwabwe wayi nabo tobanenya Saloma omulembe guno ogulaba abazadde boogedde bakooye emirembe gyawe eddembe lyaweebwa abaana erisusse oyogera n'okoowa ati oba omulekedde ensi ate ensi eramuza busungu naye oyogera n'okoowa abaana twogera nabo okuva ku buto bwe nga muwere niyo omwana bw'atuuka emyaka 2 ng'era waakutangira atama n'ogamba ate nandizze ku bali bato ate n'ono eyandibabuulidde bato ate naye nguluba naye bugulu bino olyanga okooyi n'ogamba ensi yiyo ekyo kiba kikyamu genda mu gulube ensi eyinza omulaga ate obubi aje ensimbi aje anti ensi ekuttanga mbwandalu kasoddamu ebyo by'okulumya abantu ekiddako oba ogenda kuwunya evvumbe kufa gomanyi okube kati abazadde bambi bakyogera ndowooza manyi abazungu abo balina engeri gye batwalamu abakyala abakadde n'abaana kati bo balowooza omwana takwatwako naye omwana yagenze kutta kati ogamba obwenkanya bwaki bw'obeera oyagala ye singa oli gwe basse kati ye obwenkanya kati mu abazadde obwenkanya bw'oli mwandi bumuwadde muti agamba oli yabeesoose naye nabo kyebadde baagala okukola kumutta abasajja abaagala okwongera ku Saidi Shalom Oil waali ab'enyooma 0705271973 aje nabyo ebigambo by'osembyayo nga tuwunzika ebigambo by'ensembyayo banna ebibiina bikyagaba kaadi abantu bagula obutambaala agigamba nti bagula obutambaala
naye mu mutima teekamu nti si 10 ku 10 nti ogenda kuwangula. Munna asobola okukuwangula bwe muli mu leesi. Si musango gwa kibiina, si be babagamba mujje mwesimbe, buli omu yajja ku lulwe. Amaanyi boogawulira boogayina ku gulawundi sima boogayina naye bwagawulira. Kye kiteekesawo leefu mu mupiira. Bamuyitaani? Referee. Kye kimuteekesa mu mupiira kusala. Naye singa bagambanga nti mweramule tegusobola kuggwa. Tegunyuma. N'okuggwa tegusobola kuggwa. Kati nakati ekyateekesawo akakiiko kulonda kaasinga. Naye singa babagamba mugende mwerondeko kitegeeza tekisoboka. Kati n'olwekyo mukimanye nti ebyobufuzi bya kaadi ogenda okunoonya kaadi eweebwa omu ate tebagiyuzaamu. Ate nammwe abawogganulwe ekibiina kinyime kaadi genda okwogera ensobi zekitu ebyo mutiisize muli. NUP kati nayo yaguba. Omanyi nti yaguba. Emabega wali byakanganga. Bwebanga mu NUP nga ye yavaamu mwami Mpuuga. Mwe mwava Honorable Bedi Bwanika. Bambwa tekamwa. Bajime simanyani bana abakabeene bantenjero. Nga mwe mwava bakagabo. Neesigalawo. Kati gwe siyamani w'eggombola sima kansa w'eggombola. Owe Muduma. Totutiisa. Kagabo baamukuba akalulu. Aka enyalemu akamyufu. Tenagamba akomawo ku lulwe. Ajanga independent. Musajja wattu bambi. Kati ono yatulabyeko nnyo kyemmanyi. Atulabyeko. Kale yalina nki ekituuka ku bantu abo kuba yalina buli mukisa gwonna. Abantu batuuka mu bifo atandika okulyanga ekibiina kisinga amaanyi. Kagabo teyali wamu. Omumyaka Kagabo oyo yagalwako yazayoko ne ssente n'azigaana. Awo nakaali byali bipangirire. Yali agakulabisa kibiina. Ayina byali bipangirire. Yali azifunye kyekituufu. Naye enkola gye yakikolamu ng'alina kyagala kuggusa. Teyawunzika ng'agenze wa speaker. Wa speaker ntamo. Yali anoonya bwagendamu NRM. Omanyi abantu banoonya ensonga. Olaba n'abo abantu bennyini abeesimbawo waliwo yeesimbawo bamume kaadi afune ensonga. Yeesimbawo nga tebajja muwa kaadi. Afune ensonga. Eva mu kibiina. Ng'agagenda kulya kasente naye ng'agamba bannange ngenda bagamba nti nanyize bankoze eki. N'ateeka waaka. Naye musonyiwa nalabye gundi Bobby yasonyiye Sami. Sami omumanyi. Ono yalwala Mighty Family. Kati yadde akava Bobby ate kati yetondera bebe kulu. Okusonyiwa bakukkiriza naye era bwe yali amusonyiwa principal yamugamba faanana omuntu ayesigika tokyesigika. Leero oyogera kino nikyo oyogera kiri. Naye tereerako wamu. Yadde wakava mu office. Kati nze kye ngamba mwami Sami. Nze simugamba nti beera mu kibiina kino. Bw'oba oli oyagala NRM mugenda mu NRM. Kuba nabo bakuwa ssente z'obujjanjabi. Bw'oba oli NUP beera mu NUP. Kakati olya naaga twemanyi ne woyimira. Ekabanga aga. Kati wayimiridde tamanyiiwo. Nsaba butuulo. Omusajja akyaliyo. Minisita nsaba butuulo. Ono yasabanga obutuulo. Akyaliyo. Simanyi oba yafuna obutuulo. Twakwagula minisita nsaba butuulo. Naye ennaku zino edda batusomesanga Minister of Defense, Minister of Health. Baba tubuuzanga ne batubuuza so primary. Who's the vice president of Uganda? Naye obudde buno kisobola bisomesa. Anti baba goba buli mwezi. Oyinza okugenda okutuula ebibuuzo nga kyebakusomesa nga bamukyusizza. Eggulo. N'ogwira awo ebibuuzo. Ate mutuufu ndio tebikyaliwo. Batubuuzanga who's the vice president of Uganda? Nituwandiika. Ati Uganda erimu ebintu kati nze nasenguka nga sivudde wendi. Nze nasenguka nga sivudde wendi. Wasenguka otya? Kati nze nazaalwa Mpigi eŋŋando. Nga Mpigi. Bagitanga Mpigi. Neefuuka Butambala nga tebaŋŋambye bennyini abakulu. Ebiwandiiko bya kati byonna byakutaataagana. Otuuka wali oyogera birala, eno birala. Nasenguka sivudde wendi yadde wantu wati nga ennyumba ya taata weesigadde. Naye nga ngenze ewalala. Kati oli Butambala. Kati ndi Butambala. Embooza ate ziggwa ku nyumba na kuyigirizwa. Waba atwadde akadde atuwaamuko ne tumyamu ku mboozi waona wali. Naye mugende mugamba abanenya abavumi. Lwaba bwe tubagambako batuvuma naffe. Naye mugende mugamba abanenya abavumi. Tosobola kunenya mubbi nga naawe oli mubbi.
tosobola kyewa kyokola kirya ndate nawe kyokola kati mbanga bali mu katemba tuli ku mitu bya nsonga naye abagwa ajola amawulire naye ensi eri mu ssanyu abandisanyuse bandibaddeyo ne waliwo abateetaaga kusanyuka waliwo abateetaaga kusanyuka nkubuulira naye nze siinaako gwe nsanyukira ne gwe nnyiigira sidduukirira nduulu ya misota emisota kajeemire gyonna misota gyonna tekuli mulungi musibe bulungi mweraba